Otwogera ku King Fai DJ. Obwa DJ buno sinze bukolera ku mikolo gy'otugamba. Mu kirabu tebakuwa mirimo. Ne ku zi radio ne TV. Entandika gye natandikamu obwa DJ buno kwali kusoomozebwa. Nze mu kusooka nali mu kibiina ekya siniya ey'okuna. CS4. Nenjagala nnyo okuyimba n'obulamu bwange kubanga nayagalanga nnyo okuyimba nze obulamu bwange nkuze njagala okuntegeera. Ningamba nyimbe. Okuyimba owulira nti talent ogirina obanga the desire to have faith. Talent yalimu ne desire nejjiramu. Nengamba ebyaddala kanyimbe. Era nayimba ennyimba zange zaali 3 nenzitwala mu studio nenzikola. Nasobola oziwuliriza. Zali nungi bw'osinzira ku eddoboozi nga kyekyo. Eddoboozi mweriri naziproducinga bulungi ne radio ezimu zazizannyako. Tebako autotuninga. Ne radio ezimu zazizannyako. Kaakati obuzibu bwe nasinga okufuna mu nnyimba zange yali promotion. Ng'oluyimba olutwala ku radio, sajja n'akuggyako ssente n'ataluzannya. Oluyimba n'olutwala tugezenga mu kirabo oba ekibaala noyagala DJ akuzannyire, DJ n'agamba ebibimba sebizannye ebyo. Nja kuzannya z'abaaka miliyoni njala kuzannya audience yange eyagala zino nzannya z'aba Nigeria. Kale no nempulira ennaku ku mutima nenkyawa okuyimba. Era kuviirako ddala we nakoma nenva mu kuyimba n'obulamu bwange bwonna. Ogwo gwali mwaka ki gwali osazeewo noga nti kangezeeko ndabe? 2011. Nga mpandiiseyo n'obuyimba bwange ne ngamba lwaki seesonyiwa kuyimba. Ne ngamba naye ate siina kusemba nakyo. Ne ngamba Mukama Katonda kanjigo obwa DJ. Nange ngamba ngoyagala weekuumire mu layini eyo. Ne ngamba waakiri okuyimba kuganye nkulese naye kanjigo obwa DJ. Nange nsobola okufunayo ko ku bayimbi abato bennumya. Bawulireko ku bulumi bwempulidde. Nange kagamba upcoming ojje ku mmeeza yange ngambe DJ mpisizaamu akayimba ngambe nina audience yange gyenzannyira ennyimba ezo. Naye munnange bwe namala okuyiga obwa DJ ekigendererwa kyange ekyokulumya ate tekyatuukirira. Omwana ajja oluyimba lwe ebyaddala n'olira nga naawe ennaku ekkutte n'ogamba kandumuzannyiremu yadde terunyuma naye kandumuzannyiremu. Kale nno okumbonyaabonya mu kuyimba ate kwanzigulirawo okkuba okuyiga bwa DJ. Nembweyigiriza mpola 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 mpola. Kakati mbutuufu omuntu kugamba ogamba otya nti weeyigiriza. Kiki kye wali omanyi? Nali muyigirize, nali muyivu. Bwe okitegeeza omuntu omuyivu buli kintu osobola okukyeyigiriza, si buli kintu nti basobola okukikuyigiriza mu bulamu bw'ensi. Ekyo kituufu naye era tosobola kweyigiriza buli kintu. Ensi yagonda. Era bwe namanya nti njagala obwa DJ nagenderawo ku Google. DJ yeetaaga biki? Ne babimpandiikira. Yeetaaga laptop. Yeetaaga ku PC kulina kubeerako programu bweti. Yeetaagayo ejjinja. Yeetaagayo dererere. Kati nkoze ntya okuyiga obwa DJ? Kwata oluyimba bwe ruti, luteeke wano, luteme, kola bwoti, nenkyeyigiriza. Era tewabangayo muntu avangayo mu nsi muno ne wendibanga nfudde agamba nti yanjigiriza obwa DJ. Sina ssomero lye nagenda mu kubiyiga, nabyeyigiriza nzekka na nzekka. Olwategeera ki kye weetaaga n'ogenda n'obigula? Bwe nabifuna ne ntandika okuyiga mpola mpola. Olimba ne lutagala mwezi ogujja ne ndutereeza. Kati omwo mwe nayongera talenti yange. Nze muntu gwoyita ku mukolo nga tewampadde lisiti yo naye n'ogamba onzannyidde lisiti nungi ng'oyinza okugamba nzannya kusinziira ku mbeera nti kati bano benzizemu bali myaka ki?
basinga kunyumirwa nnyimba ki bano benzizeemu baana nina bazannyira nnyimba za kyana n'ennungi bano bendimu ba bugunjufu sikirizibwa kuba luyimba naye baluwemula sikirizibwa kati bano bendimu kagamanze muntu akuba okusinziira ku mbeera nga bwetambula era nze omu DJ akyasinze era nze kino nkyogera nga seerumamu nze DJ akyasinze okuba ennyimba oba emikolo nga nsinziira ku buwangwa n'ennono bwonteeka mu mukolo ogw'okwanjula ogwa Buganda nkola ekintu kya Buganda nga bwe kirina okuba ngoberera ennono bwonteeka mu batoolo ngoberera batoolo obuwangwa bwe buli butya nnyimba kize bazannya kwegamba njagala nnyo okufaanana ekyo kyensanzaawo era nze omu DJ abala simanyi oba bakikola naye kambaweeyo kambaweeyo ka tip naawe kayinza okuyambako DJ bw'obanga oli mukozi akola ku mikolo naddala egy'okwanjula nze omu DJ atuuka era bwe mba naakatuuka nsooka ne mbuuza saidi ya taata wano benzeemu beddira ki ne baŋŋamba nti bangabi nsamba saidi ya maama yeddira ki ya nseenene era omukolo nga gutandika making sure nti nkuba ennyimba z'ebika ebyo okurecognizinga empewo z'ewaka zimanye nti zikiikiriddwa ebika ebyo banga tebirina nnyimba tewali kati kika kitalina luyimba olaba n'ab'ennono ab'enzikiriza y'ennono balina oluyimba lwabwe kale nno nze ndi DJ agoberera ekyo kale ogenda okukikuba ogenda okulanga n'emikisa gya Buganda emikisa gy'abajjajjaabo gikugoberera mirimu gyo olinaga bannaye twali ku mukolo nolina ekyenjawulo kye waleeta kye mbadde siramangako ku mikolo mirala kale nno gwe akola omulimu gwonna kakasa nti olina enjawulo gy'oleetawo mu community ekwawula ku mulala ate enjawulo teziggwayo kale bw'olituuka nga enjawulo gy'okola olaba ziweddewo wakiri yonoona bwonoonyi bagambe nti kubanga nti oye tayonoona ne bayonoona bw'oba olaba kyekisaana aga amagezi gonze sigagadde ati katugezaawo kunoonya njawulo nti wakati mu badijje bonna nti bonna badijje naye kyekifudde King Fire ow'enjawulo kati enjawulo aye ne nkugamba nti ekikufuula ow'enjawulo tebiggwangayo mu nsi buli lunaku obuyiiya bubeera bwa njawulo tuula olowoleza omulimu gwo okitegeera nti ono yakoze kino nange nja kikola nedda naawe olina ky'osobola okukola abasinga ennaku zino nze ndaba bakopperedde bukopperezi munnanga kubanga of course kale mbazira Tony kati njiwadde nga example ne Suna Beni bo tebeeyita ba DJ era tebaagala kukibayita nti ba DJ naye ate bano abasigadde abeeyita ba DJ ne selector bikoze bitya ate ebinyaanya bakoze eki babikopperedde nnyo ne munnange oluusi waliwo n'okukopa wekwetaagisa munaye kyekiriko waliwo n'okukopa wekwetaagisa nga kyekiriko waliwo gy'otuuka nga bo banyumirwa ebyo binyaanya kati nga kitegeeza gwe atasobola bikuba eyo tosobola omulimu guba guganye kati ng'olina kiyiga n'omanya nti bwe ntuuka mu abo nja kukola ekyo era olugero olugamba nti bw'ogenda ebulyambwa naawe olina kujja naye what is your take on that gwe ebinyaanya bikunyumira bikkolera ebinyaanya biyinza okuba nga nze tebinkolera nnyo kiri awo kubanga tebikkolera nze anti kati nze oluyimba nkisinga nze oluyimba kiri bwe kiti nze nga nze oluyimba ndunyumirwamu oluyimba lwonna singa kuwoomerwa message ni waliwo agamba siwoomerwa ndongo yalwo nze ne bw'okubisa akadomola naye ng'ebigambo mbiwulira bulungi ngamba omwana yayimbye yayimbye nti gwe production w'oluyimba takwatako yadde nze ebigambo oli ku lyrics zokka era bw'ogenda ku TikTok yange nsinga sira kulissa ku bigambo kyenjogera ono akiraba akitegeera nkuteeramu ne kubikolwa nkakase nti ekigambo kifuna bulungi kati ebyo ebidongo
kajja buzinga ka dessert. Kati bwe nkugamba nti nze ekinyanya kiyinza okuba nga tekinkolera. Siba na musango kubanga waliwo abamu nga yanyumirwa ndongo oba muyimbye kyovola omwana akwata oluyimba lwa kadongo kamu n'atabula ne bwola bangu bagitanga yalanze ne bwola bangu n'anyumirwa ndongo yokka naye ng'ate oluyimba lwali mu kucakalirako lwakufa. Awo tutuuse ng'oluyimba lwakufa walumbezaaya naye nga yawoomerwa eri omwami gy'asitudde gumizaawo nagumiza. Naye ate tekitegeeza nti sikikuba. Kati bwe osangawo bakuwa ekinyanya nkukuba ennyanya n'ofa. Tugambe wano ku sports club gwe bw'osanga bakikuba ekinyanya naawe nga weeyunga ku mugendo. Era nange nzikwambalizaamu buli muntu alina embuzi gatandaga gye zinaaliira nkikukuba noga ate bannange neeno waddala omusajja waddala nnyo mu bino naye nga byokuba naawe tobinyumirwa. naye ate kasoma wange kyayagala. Kale munange ate ye mukama wange kati lwaki mba simukolera kyeyeetaaga. Naye nga yo kati eno mu bwa DJ akasente gye kuba kati wali eri wakinyonnyodde ekiri mu movie eno yo kiri kitya tebaluma abapromota baani munnange akasente mu bwa DJ nkafuna ate ebiseera ebisinga kati nze nga bondaba sitera nnyo okukolera ba mikolo nti taata yeyanguze nandeeta nze nkolegana na discos ez'enjawulo bw'afuna omukolo ogw'okwanjula nannyini disco yansasula kuba bwenkola obulungi nentereeza disco yo nenkukubira bulungi nnyo okwanjula tebanoonya nze bagamba waliwo disco twagirabye Masaka bannange eyina DJ mulungi katugireete. Kati nze ebiseera ebisinga ng'eddamu empita nga nzije era nziramu nkola bwe ntyo era ne mu mulimo gwange guno ogw'obwa DJ ndi malaaya disco neetaaze nze nga nkwata mmeeza yange nga nzija tuconnectinga mu sound ng'endongo eseka oba ntuttewa kasa tutegeeregana kubanga ekyamazima kiri nti DJ kikulu nnyo ku disco ne bw'onaabeera n'emizindaalo nga gyogera n'ennyenje ne zikunkumuka naye nga DJ selection yayigira mu library oba tagenda kukolera kituufu. Kati ate ne guno omulimu gw'obwa DJ sigamba nti bannaye bw'ayambala headphone za nyuma nedda talent kirina okuba nga n'ekitone mu ekiri ne bw'onaabisoma n'obifunamu amadiguli naye nga tolinaamu kitone ekyo togenda kukikola. Kale no ensonga bwetyo akasente nkafunamu era abantwala yadde nabo bampa akasente ne nange kyembawa nkakasa ddala nti kiba kirungi era disiko yo ereka omukuliro sinza kuba kigangazi n'envaayo ne watabaawo waakiri akuyita kuddayo gwe mukisa gwe nnina. Mpaayoko ku moments ez'enjawulo ennungi of course nembi naddala mu events ntini z'okozeeyo nti wabeerawo nekirwandiise nga wow moment nti mu bwa DJ ng'okuba oba oli yajja sente n'akumansiza. Wow moments nga nnyingi nina omukolo gwe nakolako wali side zeeyo Laakaayi guli omukolo baali bayise abaami ba Ssaabasajja Kabaka nga bayise abakulu b'ebika. Nakola omukolo ogwo naye nga buli mwami ajja mbeerako embeera gye muteekateeka mukulu w'ekikajja mbeerako embeera ngeri gye nsuutasuutamu ekika kye kagamba baayagala omulimu gwange kubanga nagoberera obuwangwa ndoza baali tebalabanga ku dijja ayambala mutega nswera n'awoomera mu mmeeza ye baalabanze ne bagamba wow weebale kubanga totiririra buwangwa bwo totiririra kikyoli kagamba ogwo omukolo nagukola nempulira nga nange nyumiddwa ne ŋŋamba
wakiri ne bali baako mu lukiiko Emmengo Ssaabasajja bali mugamba nti siima bali kujjukira siima oleete musajjawo King Fai kuba endongo ku mazaalibwa ago ag'ekikumi. Of course Ssaabasajja tumusabira awangaale naye ag'ekikumi tegali wala bakuyite wano ng'ajaguza emyaka 32 ng'ali ku Namulondo. Kale nno nzize nsanga moments ezo zenzize ate moments ezitali nnungi moments ezitali ennungi nga kibannange kubanga ebiseera ebisinga endongo evaako amasanyalaze gagenda ekyo abagole bayinza okuba oluusi ekyo kitegeerekeka nti endongo si muntu ola n'omuntu akola ensobi. Amasanyalaze gasobola okugenda, endongo esobola okuba ngambi, ebintu bisobola okukyankalanamu naye kituuka ne kitereera. Naye ng'owulira kirungi naye nga tebakisiimye. Ekyo nakyo kya buntu oli n'atasiima kubanga naye muntu alina by'ayagala oluusi gwe byokola gwe yolooza nti birungi ng'oluusi naye tabyagala. Naye ate ye lwaki abannenya nga oluusi teyampadde na playlist ye. Nze mpulidde nti maybe nkubye onkuba olwa Misa Kisemakula nti lwe lugendera mu mbeera ate gwe oyagala Princess Amira ate wampadde list yo ate onnenya awo wenenye wekka. Kale ebyo tugezaako kyenva nga nti ku gwange nja kwekolera playlist era King Fai nkuyite nkuwe nti zino ze njagala nkulonderemu ne key moments nti nsala keeki njagala kano. Kale naye waliwo omukolo gwe naliko walakyo kiri very important okwewala ebyo byonna butereevu. Waliwo omukolo gwe naliko nagukola bulungi nnyo ne gutambula emisana n'ekiro ne gutambula naye twali tulina enteeseganya gye twali tutuuseeko n'abantu b'ennyumba nti tugenda kukuba bwe ziwera 8 endongo eveeko tuddeyo kusinza akasente ke baba basasudde. Ate abatuuze tebaagamba nti tekisoboka ffe wano ku kyalo endongo ekeesa paka 12. Ffe jjukira tugoberera amateeka ga mukama waffe. Ab'oku kyalo beefudde ate bannannyini beefudde bakama baffe. Munnange butereevu munnange omuggo ne gutandika. Omuggo ne gutandika amayinja ne bagakasuka nga bakuba ggwe ne mpulira nga endongo entamye. Ne ngamba bino ebintu saabimanyiira wabula kye nakola nange nali mukalabakalaba. Mu mmeeza zaffe twalinamu ennyondo ne nkwata ennyondo era bwe nakwata ennyondo ne ngiteeka mu kkooti yange papa. Kati ne ngamba bano ab'ekyalo babawaana nti ffe tuli bafala mugenda kukuba mu malega agenda njagala nange nfune gwe ntaayiza waakiri nja kulekawo omulambo ku kyalo. Naye Mukama Katonda yantaasa nti feesi yange emanyikiddwa ate kye nali nkoze emisana baali bakisiimye era bano abajjanga batukuba bagambanga gwe mutabani wa Misa kidda wali ebbali gwe wakoze bulungi omulimu gwe buli kimu kyateredde wamadda wali naye tugamba bano. Kale no ne ŋŋamba kati endongo eno osobola n'ogigulamu obulamu bwe bibanga bituuse ku ebyo nga abantu b'oku kyalo balowooza nti basobola okutwalira amateeka mu ngalo. Nalaba nga ate enkola si nnungi era okuva olwo nayiga bwe nzija okukola ku mukolo gwo nkakasa nti nina security. Nze bye tofaayo naki naye nze wembeera mbeera ne security guntambaala okimanyi bwe batakugjawo banzijjawo. Kubanga kati buno obulamu bw'ensi eno omukulembeze gwe nsinga okwagala ennyo mu bulamu bwange yagamba buno obulamu bw'ensi bwakwebeereramu. Bwe batakugjawo banzijjawo kubanga obulamu mbwagala aye nange mba nzize kukola kubeezaawo famire yange bantu bange nange okubeerawo ng'omuvubuka. Kati gwe lwaki oyagala onzite mu bintu eby'ekisiru ng'ate enkya tujja kusisinkana. Kale n'ebintu ebifaananako bwe bityo kale no baga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde toyinza kunkuba muggo ne sitakutikka bulooka
yenza amateeka nga twalira mu ngalo bwogatwalira mu ngalo nga twalira mu ngalo nga mwekanye vumbi era nze waliwo ebintu ebimu byendaba mu bayibuli mbu simanyi oli bwakkuba oluyi kyusa kutama ddala sirikyusa era okuba ettama oluyi olwo nze nange nenkugjamu eriiso kale no tukuume eddembe tutambulire mu bulamu bw'okwagalana alitisa munne ekitala naye alifa kitala kati nze naye si byebitabo bye bimu ate era kati kanogamba kati ekituufu tusomewe watuufu nawe byatubuzaamu tuline King Fai kansubire emboozi etambula tujja kubeera naye wano ka episode kano ndooza kankakomye wano naye nga sinaba kubeera nga nkakomya wano njala twogere ne King Fai ono ate ng'omuntu tuddeyo wali eri we twatandikidde weddira ki wali muganda muyunga tebaba baganda bulungi nnyo onkoze bulungi nnyo njagala obuwangwa bwange kubanga mu nsi muno nasooka kubeera muganda ng'ebirala byonna tebinnajja kati bino simanya amadiini simanya akasente simanye abaana byonna bizze luvannyuma nze ndi muganda kale nno nze Muyunga Faizo Muyunga neddira engabi ennyunga tuli batono era bwe nkusanga weddira engabi ennyunga nkwagala nnyo kubanga bweba nsigo ey'abayunga yali ntono nnyo tetuli bangi nnyo era bano ab'engabi endala be basinga okulabika abasambaganyi ababiito abaliisa be basinga okulabika abasiita naye abayunga tuli batono nnyo kale nno neddira engabi ennyunga akabbiro kakumirizi era omubala gwaffe gugamba kakuba okamenye tuna akayunga kali kutaneka kuleta mu bengabi ennyunga ndi muzzukulu wa Kanyana ebwende kaliisizo oyo jjajja wange naye kati bano bannaffe abasigadde baate bazzukulu bansamba ebuwanda katukuziika kaliisizo ate eyo si gye banziika ate nze nziikibwa mu Lwengo ndi musajja w'eruwengo ndi munnabuddu taata wange omulungi gyali era asangibwa mu Lwengo eyo ne maama wange omulungi naye gyali Mukama Katonda akyabawadde obulamu nkyabalabako nkyawoomerwa presence y'abazadde kasukaali bakanywa omwana wawe bamulaba era bakyamwa ku mikisa gy'abazadde gaabwe bati ne bandaba ku TV nga nzitaanya ebigambo naye basooka byagala munnasooka kuyeekera nga balabira ddala omwana ayayusa agenze mu bitategeerekeka munnaye bazadde bange ye muwagizi wange asooka nze banjagaliza bamanyagalirawo kyenjagala era nzikira olunaku olumu twalinayo sipiikidde kati nga tulina kuva mu kibiina tuze maama tutuusererere kati nakakasa nti nze nsemba ku layini bwe baamala okufuluma bati ekibiina nasigala mu kibiina muzadde wange nanoonya mu layini nga tandaba era emigo gye nafuna ewaka olw'obutayimba gyali mingi kale no muzadde bange bazze bampagira ennyimba zange ze nayimba ze nafulumya ne mu studio kuliko akasente ka mami wange yampa nagenda mu studio nkola akayimba daddy wange nga y'omukubakuba na simu ku radio nsaba yakayimba ka King Fai ke bayita gwe muntu wange era onolaba nti unsupporting okusanga omuzadde nga omwana waabwe bamusupportingirawo mu talent era daddy wange namugamba ngapulya njala kuzannya firimu nkoze ntya ye yansasulira ne ka entry fee mu kibiina kya Honest Film Production gye nasooka okuzannyira firimu bambi taata tukutumiddeko nnyo taata ne maama wa King Fai era daddy wange mwebale kuzaala lulenzi daddy wange musajja mwogezi mulungamya wa mikolo mu Buganda muno yampanga ne chance nengenda mu mikolo nangamba wakirikolo bwakatumwa zina abaana baleete yimba yakayimba bwe katikola bwoti lele
nebeera mu bantu bakumanye era nanjigiriza naye ayagala nnyo omanyike era nanjigiriza n'okuttanya emikolo era nga nayimiridde mu mukolo gw'okwanjula ngwogerera n'ennyenje ne zikunkumuka siina kye simanyi eryo tafaali muzeeyi wange yeyali nteekako naye ng'ate bwe nzira eno ewa mami wange ngamba soma omuntu asomye bino ate bw'oyongerako bino ebisigadde obulamu bukwanguyira so nakubirizibwa nnyo okusoma mbeera omuyigirize n'ekirala on top of all waggulu wa byonna nga nkubirizibwa nnyo okubeera n'empisa kubanga empisa kyekikwongera lyeddaala ly'olinnyako okugenda ewalala empisa obuntu bulamu oba tolina kyojja kukola okusoma primary wa secondary wa ne nasale gwagisoma nagisoma nasomera ddala nasale nenva mu nasale nenyingira topu nasomera ku Victory esomera lita Victory Town School liri Lwengo mu town y'Ekyazanga eyo gye nasomera okuva mu baby class paka mu P7 gwe nsoose okuwulira atakyusakyusa masomero awo ebitabo abantu primary osanga nasale yagisomera mu masomero nga 3 ne primary nga yagisomera mu masomero nga 5 okitegeera nensoma nenyingira secondary naye esangibwa Kyazanga bagiyita Badru Kakungulu Memorial Bike Memorial eyo nensomerayo kuva mu senior 1 paka mu senior 4 eyo gye nava nenyingira A-level nensomerako awo bayita Nakateete Senior Secondary School nayo erisangibwa Kyazanga awo nawo nenkakalabizaawo ebitabo paba bwe nabimaliriza nenyambuka Kasozi ka University akabayivu era ebitabo nedda saali Makerere ebitabo nabisomera ku Kampala University era eyo gye najja degree yange mu mawulire manyi bagati mwabali mbintu ebino temwasoma background kati ogiwulidde ali eyo ebiterevu nefuna bachelors mu mass communication and journalism nembisoma nembikola era ndi munnamawulire yes nembikolako katono naye calling dawaji wabikolerako nakolako ku radio emu eriri Antonde bagita Link FM olutindo kati bambi Mukama Katonda teyagisaasira teyalwawo nnyo baŋŋamba mbu kati oba yagwa naye bakyusa just kifo ne badde ewalala nakolerako eyo naye ng'ebinsika bingi olwokola biki walisoma mawulire naweerezanga program bagiyita evening drive mu kuliko eyo nga nkuba endongo ebiseera ebyo nga soogera ne boogera digidigi era bonkwasa program ya drive omanya ofunye muzigo kubanga mbyogera ate mbitegeera era nina ne bannanga baŋŋamba nti kati ate biyo wayongerako n'obwa DJ kati ate n'omala okwata ku media kisuka bususi so tobeera eyo ng'olina omuweereza gwe weetaaga asobola okukolera emirimu egitambula ng'ate alina ne following n'olema kunnoonyaako n'enzija ne tukola bakunoonyeeko emirimu bakuwe sokera ddala following njiina erinnya ndirwanyeeko talent esobola okutambula weeri kati lwaki weesiba recruiting omuntu mu company nga buli kimu kye wandyetaaze akirina ate n'emirimu kati wegyatuuka owa akwongerako muntu muwa mulimo naye manya agenda kwongerako ki si kumalaga muwa mulimo olwokuba mwana wa kojjawo olwokuba awagira ekibiina naawe kyowagira w'omuntu nga company ayina eddaala kwagenda okussa so kati ekyo nakyo bakama bafa batuwa emirimu mukirowoozengako omuntu azitowa kyenkana ki King Fai Mufumbo ekigambo ekyo nkyagala nnyo nti King Fai Mufumbo ntwala omukisa guno okubategeeza nti meeting zange ez'emikolo egy'obufumbo zigenda kuba zitandika kubanga njagala omukolo gwange gubeerewo mu Desemba mu wiiki esooka
gamba mu nnaku 7 ezisooka eza December awo mwe tugenda okuliira emmere ngende omwana w'abandi mujjeyo officially mu butongole tujaganye tukube endongo okitegeera tunyumirwe amakanzu mugagolole bannaaye muno amakooti muganoonye njagala abayimbi kugamba njagala omukolo gwawe gwefuga abayimbi ba artist abazanyi b'emizannyo kugamba njagala omukolo gwawe gubeeremu ekinogezi ngambe nti nange nkikoze era mu December wiiki esooka jasa olunaku lwe sinafuna njagala omukolo gwange lwe guba gubaayo lwakuba obuzibu bwe nina buli bumu omwaka gwe sinnamanya lwe biribaayo omwezi nagufuna mu wiiki esooka bwe ndifuna omwaka nti kati omwaka guno era ndikomawo ne mbategeeza nti twasazeewo 2 mu bwekiti omusajja mbadde mmanyi nti omwaka gwayogeramu gwe guno tuuzayo emyezi ng'esatu nedda nti era meeting zitandika omwezi ogujja tezinaba ne meeting zisobola okugira nga zitandika bemusonda akasente kuba njagala tugenda okutuuka wali nga mwetegesi kiki ekitaliiwo omugole yataliiwo kiki byonna bikulu byonna nina okubinoonya naye entandikwa simbi wali oli okubeera tulawano mbadde mbaduumidde nti bannaaye mugolole emitego answera waliwo oli okubeerayo ekyaddala nga n'entandikwa tagiina naye kati nze mbawadde entandikwa mukolo gwange mu December wiiki esooka kati bwe ndikomawo wano ng'omukulu entandikwa esingako n'obutaba nayo kisingako obutaba na ntandikwa eyo bwebanga yentandikwa gy'oyinawo nze atagirina nsinga nedda sebo kati mujja kuba muli awo mbagambe nti kati omwana ow'obuwala bw'ati naye mugasse ku ntandikwa mbagambe nti kati njagala nkole bwe kiti kwegamba bintu kasitooka kasa nti ogoberera ebinkwatako ojja kwekanga omukolo guno ogutegedde naye ogwo wiiki esooka mu December njagala omukolo gwange mugubaguba mu mwaka gwonna mu mwaka gwe ndiba nsazeewo nti guno kati kankikole emyaka obala emeka kati emyaka sitera kwogera myaka gyange ku mitimba ate enkole yange si ya kikazi naye nina omanyi saagala nnyo okuteeka nnyindo yange weetajja aye n'ekirala saagala kukola mulimu gutali gwange eno mu mikolo gye tukola ogenda n'osanga nga MC gwe baapangisizza okujja okwogera ate yayagala akole ne playlist ya DJ munange DJ nsaba onondera akayimba awo ng'omugole ajja ke bayita sigwa nsiimira kegamba ne weekanga nga MC atayagala kuwamba mu mulimo gwo olw'okuba yaawulira ayagala ayogere ayagala akole atya kati nze okitegeera nze yenkola sijagala era tennyumira tereza mulimo gwo ntereze gwange kale no nsonga ki gye njagala okutuukako saagala nnyo okuteeka nnyindo yange weetajja olunaku Mukama Katonda lwalinzijjamu fuse nga nfudde kubanga nkimanyi lulibeerayo teekwa kubanga okufa tteeka nkimanyi nga tebannambulizaako ttaka balisoma ebyafaayo byange nti omukulu ono yasomera mu masomero bwe gati omukulu ono yazaalibwa omwaka bwe guti afudde ayina emyaka bwe giti kati lwaki mbabuulira emyaka gyange ng'ate bali gibagamba kati saagala nnyo omukulu oyo alisoma ebiranga ebyo tuli musasula kati bwe mba njogeredde wano emyaka gyange tuba tugenda musasulira kinga buli kimu kikyaliyogera ekipya kati emyaka nagimulekera oyo alisoma ebyafaayo by'omugenzi yali bagamba emyaka gyange mmere ki yeekuwoomera kawunga na bijanjaalo kotava kawunga na bijanjaalo era gwe ebirala byonna bireke leeta akawunga n'ekijanjaalo waliwo gwe nakigamba n'agamba muganda wange akawunga n'ebijanjaalo nga kali mu kkomera komera lijja kwanguyira ne mugamba ate olunaku lwe balinsiba olwo ndikyuse emmere empoomera ndidda ku muceere n'ennyama kala ki ezikkolera nyumirwa kala ezitaleekaana kala ensirifusirifu bulaka bulubulu omusirifu
kitakataka gurenga bwolaba kino kale nno ndi muntu owakala ezitaleekaana nnyo yaddayi nga mu byobufuzi ate empagira kale esinga okuleekaana emyufu oli wankyukakyuka awe siva tuli tuti maama nemmere erekayo kale endagamuntu omukulembeze si bwe yatugamba nti tuzifune naye atwazifuna ku luli ki ekyabaawo kaakati ebintu bibeera bya process twazifuna ate ne tukoberawo ne tukakuuma funa endagamuntu yobeerawo kuuma akalulu kaffe twakikola akati ku luno ate byakyuseemu kalonde tugenda kufuna ki ku luno byakyuseemu bagamba kalonde kakuume beerawo bakabale bwe bakabba kalwanirire nkube buli kiramu ekiri awo ate bagambye kuba bagayikkalwana ntya nga siwutudde muntu kale no gibayise protest vote ye protest vote esebo okujjawo nga waliwo akatalekeka naye obusigadde nja bukubuuza mu episode enaddako akatalekeka kenandibadde mbalekerayo okutubuulira abaana boolina tuganye tubuulira bya mukyala ate ono tuganye naye abaana basatu abantu bayinza okuba nga kino ekintu badde tebakimanyi nga bandabulabye eyo ng'oluusi tebakimanyi nze ndi father mulamba ndi omusiraamu aba atya father simanyi nange bwe kyajja naye era mpeebwa ekitiibwa yonna ndi musajja musiraamu linnya lyange Fayizo naye ndi father mulamba mpeebwa ebitiibwa siina we siraga ne batavunnama ne batambuuzaako era nze omu abeera wano ne bankubira essimu ogenda okuwulira nga akubye essimu ogenda omukwata nga gamba dadi njagala kunguleeko ice cream dadi ku ssomero banneetaaga ekitegeeza nina abampita tulina kuyita dadi ekitegeeza ki nti nina abaana abampita taata si ye father kitegeeza mbeera father mulamba nina abaana father byawukana bwe nkugamba kiwandiiko byawula bwe nkugamba kiwandiiko byawula nti father kubya gundi kubya spelling ko wado okimanyi nti olulimi oluyina ebigambo bye bimu nga spelling zawuka naye pronunciation yanjawulo ate n'ebimu nga pronunciation yemu naye spelling azanjawulo nze bulijjo ndowooza kyekimu era nze neeyita father mulamba kubanga oli father kati awo nkitegeredde ku ggwe so ndi musajja wavunaanyizibwa nina abampita taata nina abawirako abampitirira ddala taata ogwo gw'omulimu ogukozi webale bagamba muzaale mukole ki muzaale mwale eggwanga lyaffe olyongeddeko population ogyongeddeko kati nandibabulidde n'ebirala naye omukulembeze wange agamba nti the world is looking for someone who has done something not someone he or she explains what he has. Eggwanga linoonya era lyagala omuntu oyo alina kyakoze so oyo annyonnyola kyakoze. Kale nno mukimanye nti byenina tonnyonnyola wabula kola bukozi abali eri abalaba bo balabe bo bamanye nti kati kino ne kino kike oba bo bannyonnyole byokoze nga siggwe kabikola ku byennyonnyolera mulaba nti ze banaye gwe mulaba ndisinga ndisakinga tebyetaagisa gwebeera singa ndisakinga bana abakwetaaga bakunoonye ndo akonoza mukategedde nakayisirizaawo mu magezi kati nze baana bawala mwana mulenzi wuuno denzi ddungi to kati ate ekirala mwagala ki lwaki tobawo ennamba social media handles zeezo Kingfy UG genda ku TikTok Kingfy UG genda ku Facebook kwendi Kingfy UG buli mukutu ku Twitter kwendi Instagram osobola okunsangayo ate obuboxi wange buba bugule sawa 24 namba y'essimu wamma mutegulule
ate munaagamba mbasuuliridde tuwe namba abaana bakulageko bw'oba oyina TikTok akabokisi akange kaggule bw'oba oyina Facebook kabokisi akange kaggule bw'oba oyina Instagram bw'oba oyina Twitter very open come talk with me mpa business mpa emirimu ndi ready okubakolera buli kye mwetaaga laavu mugimuwa agyetaaga laavu ngompeerako ssente mmeka abaana balina essente e Kampala wano parking wali kale Range Rover abaana balina ssente wano ebyo mwawuzanga what do you put on table aze munange ekintu okutali ssente tekiŋŋendera abawala mmwe mwabitubuuzanga naye kati naffe tubibabuuza gwe kikyoteekawo ate olina ansa ye erina okuba nga nzito mumanyi okutuddamu ebyo bemwozi buli ekyo kye mwagala okuddamu buli omu asobola okukiteekawo bakubuuza what do you bring on table ng'oteekawo ekyo buli omu akirina asobola okukiteekawo oyinza okibuuza omuntu omumpi ng'oluusi ne ku table tatuukayo kale gwe kyonna what do you put on ground kale maybe that kale atakumira mpeera nsaba abankumire King Fire tujja mweyongeza inshallah muzibuzibu nno naye wakufuna yebuzaabuza omuga jangu tukoleyo akantu jangu abantu jangu banna nakubonyabonya era kati okumbonyabonya kuno nange kanyinyuke asooka mpeeyo wano ebizike nga bina ndye ku kyemisana nange embeewo ambonyaabonyezza kale naye ne basponsors bannange tukyabaagala kati nakomyewo ngenda baweereza accident nawonye kati amagumba gateredde kati empulira gatandise okuddamu amaanyi content ngenda kubeeranga muleeta so nolwekyo bannaye basponsor mujje bannange ekintu kino tukiteekemu ssente zino kamera ze miliyoni 7 tuziveeko tudde ku ze miliyoni 2 microphone zino ez'emitwalo 6 tuziveeko tudde ku bulapero buno obwe miliyoni 2 tubitereeze stand zino zinsumbuwa za mitwalo 5 tugule za kakadde tuwe empereze eno tukole ekintu tubeere nga tukyongeramu kale mbere bulungi mweraba